baluke ekintu ogwe baveeko wajjawe kakunsi kuno mu luto lwa nnyoko yenze namalo embwa muzukulu wa mutasingwa good morning banaffe ababadde mu weekend ababadde mbalwadde tubasasira waliwo banaffe ate abadde mikolo mukulikeyo waliwo banaffe ate ababadde ku visitations mukulikeyo waliwo banaffe ababadde mu nkiiko nga babikutuuzizaamu ettaka lwaki ligenda mwabaddeyo mukyalo wavuddeyo weswakidde wenna oyomba nnyo simanya gwe mugagga lwaki bakumanyiira ebyo byonna bibaawo bintu bingi nnyo ddala ebyabaddewo wakati awo mwabadde mu mikolo Nobert Mao yagenze engulu eyo ne bamwaniriza nnyo n'ategeka ab'engulu eyo bagise Omukama musalimusale babadde bonna wakati awo yabadde ali eyo ate ntufiirwa Kyanjowo nkugambye talonye Kyanjo bambi mulabi waffe nnyo wano Yabo yali omulwadde nga atulaba nnyo era nga afuba nnyo nagati nalabye mwayogedde ku kino abantu mubabuulira amazima mwogera amazima nga mwalo yayogera nnyo amazima ebintu ebituufu abyogera nnyo yankoshoninga mwala alina ebintu byabaleeta nga ayogera ebituufu ebyamazima oluusi n'ogira ne mugati bonnaye oluusi ebimu tugiraagira nemukwekereza nga banno nemukwekereza n'ogiraagira toyanika nnyo tisema kasobeera maid toyanika nnyo gati omuntu omugira kakati Nchano bambi yazikiddwa era byabadde lintume waabwe n'omusana gwake bannange bambi abentume abantu be bukomase ne bagamba bane mu abazze wano Kyanjo yabadde ttaala yaffe eno temugeza ne mutwerabira bwe tujjanga tukanze nveerye waaba Kyanjo temutwerabiranga omwana afo yadde yatunulanga naffe abebukomasimbi batumanyi temugezanga ne bwe tujjanga ye Kampala ku kibuga tukanze nze nveerye wa Kyanjo mujjukire kwa yabadde ttaala yaffe nze ekyo nkibuba mbagambire nawo nti abantu tebajja kubajjukira abantu bo olabeerabira gwatalina kujjukira nti mwana wa nnyina ti ate nettaka kwali lya mwannyina nti naye ye kenyinyi nakwata byonna omwana akanyuga eri n'agenda n'ababe kati be bantu wabula mujjukire ebyo birungi Kyanjo byakoze nammwe mutambulire ku ebyo byazza bagamba nammwe mutambulire ku ebyo naye by'abantu okubajjukira sagala balimba Naga twalimange mwanyi eno lubugagga baffe bava ku mwanyi kati tukyasobola kuvaayo kintu kyonna kya ssente abantu abanene nga muze eno ye waffe omusajja yalajanye ebigambo ningabambi nenga Kyanjo Katonda amumuze mirembe yakoze byakoze bonna abantu bavudde ne bawo obujulizi omusajja abadde mulungi bonna ba bishop begasimbanadini nega omusajja adde bulungi abadde tekiriranya era abadde ayogera ebintu bye era Kyanjo yaweebwa obutwaje buvudde Katonda kyeyogera ku muntu waaba si busije buvudde ku banga ddene buvudde ku bukendeza banga ddene nnyo era Mukama ayambi Kyanjo oyo okubanga akyaliwo bamuyisa bubi nnyo oba bamuwa kikaaki yalina kufiirawo kikaaki bannange kyebamuwa n'alaga oli eyabumuwa nti asobola okubeezaawo omuntu abantu basonda essente Kyanjo abantu basonze essente of $1 billion okusobola okubeezaawo obulamu bwe ne Katonda era oluvannyuma lw'emyaka 13 naga nti Kyanjo jangu eno abadde akyawaganya n'abeerawo n'agezaako okwogera ku bbato kitatera kubeerawo akivudde kugamba nti Mukama awaniridde so gamba omuntu nti abeerewo gwe ng'ogamba ate oyinza okwesanga nga neyakiruka ate nga oluusi yafadda nga yafadda ali eyo bamunyiganyiga wangu ati bamuwa bulungi kasente ke nono yembeera bwetyo Kyanjo tumuyigireko ebintu bingi batakamalayo naawe kituufu ate era n'ebira tubeere balungi eri bannaffe tubeere balungi eri ensi tewaliwo kyo kyamannyo ensi kyekwagaza ensi tetwemazaamu kye kigambo kye tubawa amasiraje ti ne bona obikola era ojja tuka nawe ng'olina ebikunyiga mu kasondo otugamba ate era nga ssente zewafuna ate era ng'okyayagala ssente ate otuuka ekiseera nga wejjusa tosobola ate kugenda kwewaayo ate ng'olaba ate kati naawe ogenda kufa baba obaagala nnyo booleka n'olaba era wankawanka ki totwalanga obulamu muntu gwe kikyamu banga singa mumanyi ekiba muleba nga tuleeta obulamu omuntu Mukama atonda omuntu amugjawo oli mubi kubanga omuntu taleeteka ku nsi nkulaba oyagala kuvaako nenda si kuvaako omuntu taleeteka ku nsi agamaanyi agamuleeta zinewunya oli gyagajja amusanyewo mu dakiika egi mbwa gwe tugende mu maaso kirabira ovudde bantu mweyisa bubi nnyo bannange bantu mweyisa bubi yalabi oli yafudde abakyabikola yamutta ne bagamba tebawulire ncha bajja kutta omulala akati be ya gaasi yalinnye n'amanda ade baddukidde ku gaasi bano aba gaasi nga balowooza bali safe nabagamba amanda galinnya baddukira ku gaasi naye yataami
banafumba abantu tubagenda kufumbyachi masanyalaze ndowooza kawuji agamba nabo olina kugula gakumpi ga mitwalo 2 ofumbe yinti enyingi bazigabira eri ku 2 kati ebyadde bikyali awo omuzadde yasuula abaana ku ssomero yaleka agambye ab'essomero nti adda ebbanga ligenze tebalaba wa luganda w'abaana bannange ensi naye abantu babafuuse eki. You get children, excuse me, drop them at school ganzija nobalekaawo abali mumbere yo ntegera kibaliko bw'ato oli muvumu osobola kikola kati oyalabye nga wasobola bateeka wali abantu era kale tebajja babbo babatwala babatta era bajja kubawa bawa kamere kati ate time eweddeko batende walirwa waba muzadde mukazi zaawo tubamanyi batende walirwa abakazi bakuba kunanga masimu bagamba mpeddeyo akataka kitanke yandekera nkatunze abe wange bakoye buli sawa mbasabiriza nga iye chayi katabe guli mujja kuliteesa ko 07881593 otuwe ebirowoozayo uyu muzadde bwatu byakoze katugende kati gweza omwaka mulamba bukyanga omuzadde VN Sentongo asulira ab'essomero lya Kalambi Junior Mixed abaana 2 omukulu w'essomero lino Kulumba Aida anyonyodde engeri Sentongo gye yaleeta abaana okwalina muli Aneti ow'ekibiina ekyokuna ne Nakabugo Victoria w'ekibiina ekyokusatu ne bakkiriziganya bulungi ku bisale by'essomero kyokka ng'okuva lwe yagenda teyaddamu kulinnya ku ssomero nga bamukubiranga essimu yabasaba nga bagire nga basigala n'abaana bano okutuusa nga azudde amazima. Olwo yabaleeta mu ttaamu esooka tetuddangamu kumulaba omuzadde twasooka ne tumukubira essimu ng'akwata naye okuva lwe twatuuka mu holide teyaddamu kukwata ssimu n'essimu gye twali tumanyi n'agijjako. Abaana bamwetaaga ng'abazadde abalala bajja ne balaba ku baana baabwe abaana bano bawulira bubi nnyo ng'abazadde abalala baze balabye ku baana baabwe bo tebalina gwe balabyeko. Omukulu w'essomero Kulumba ategeeza nti bagezezzaako okunoonya Sentongo kitaawe w'abaana bano nga yafuuka musu gwa kanyanya nga n'amasimu yagajjako ate bamanyi kyamutuukako. Bwe baali babaleeta omwami yatugamba abeera Nakabugo. Nakabugo twatuukawo we baabeeranga ng'omwami yasengukawo. Abaana bano nabeera nabo mu holide nga tuli ffekka ng'abaana bonna ab'essomero tebaliiwo nga nze nina okubalabirira mu buli kimu. Kyokka abaana bano babuuzibwa ebikwata ku nnyabwe bakulukusa amaziga. Mbabuuza nnyo emirundi mingi naye ekisinga okunkwasa ennaku nti buli lwebabuuza nobabuuza kati maama wammwe babeera baagala kaaba buli lwebabuuza ku kintu ekikwatagana n'eka nobabuuza nti oba kalisenga oba kalaani baagala bwagazi kaaba. Omukulu w'essomero asabye abamanyi ab'eŋŋanda z'abaana bano okubayambako. Maama w'abaana bano bw'obanga obalaba kyemmanyi abaana babo obalaba obamanyi jangu obalabeko. Abaana bano beetaaga omuntu abaddaabiriza oba omuntu yenna senga jjajja kojja. Abaana bano boogedde engeri gye baagibwa ekawempe okutwalibwa basenga waabwe Nakabugo kitaabwe gye yabajja okubaleka ku ssomero gye yabasuula. Bagenda otuleeta otutwala ewa jjajja azira taata nga tuli bato era olunaku ebaleeta twakoma okulaba ku nnyaffe mama yaterekawo nga tukyali bato nde naagenda madam principal afaayo nnyo okulaba nga tulidde ekyemisana ekyeggulo obuugi tunywedde era afaayo nnyo okulaba nga twambadde arabyeko ku taata wange Sentongo VN namugambe eki tulabeko obamanyi ng'oli eyo ng'omanyi omwami gwe bayita Sentongo VN bambi tukusaba otuyambe omutugambeko nti ajjukire abaana be yaleka Kalambi Mixed Primary School. Omusomesa Kisakye Grace avumiridde obutabanguko obusuuse mu maka ensangi zino n'asaba abamanyi bazadde b'abaana bano babayambe batwale ezzadde lyabwe. Badde babeera ne taata kyekitegeeza nti maama yali yabaabulira dda nga yakola ki nga yagenda. Kale kakati munange essimu 0772141893 mukubire ku headmaster ndoza abantu balabirire eyo mukulu Sentongo abaana bamufaanana tobata baana nga bakufaanana abaana tabiganyi kuba n'ekyokuba nti naye batwala ku ssomero buvunanyizibwa tasobola bakugamba twala abaana
kati oyo aba alemereddwa lowooza kati oyo mbeera gyaliko manya alemereddwa akkiriza sente zibuze teziriiwo wabula abaana abaagala nti yabambaza uniform n'abatuusa n'abagamba kangende noonye sente 07741893 oba 07041894 eyo yasomero tubayeko kye tuyamba abaana basome babeereyo n'omukulu amumanyi ayinza okuba yafuna n'ebizibu n'omukulu amumanyi hagendi abaana abali ate oyinza okuddawo nga bakaboda kamukuba olomukano gwange nga banoonya kojjaawe ne banoonya kojja bagamba atera alina waayita ng'agenda eka ne bagamba kumbe emmotoka yali emutomeredde ng'emulago hospital kati bayanguwa bakwata bukwasi mulambo nga bakola ki nga batwala mu mochale ne banoonya omuntu ono yakwata ku simu edda 07724893 oba 07041894 mukubire ow'essomero eyo kalambi musobola n'okugendayo abaana bafune ku buyambi nabo bafune essanyu naye ng'omukulu wamulabako amumanyi amugamba agende kyakitereeza abaana manyi fiizi nza okuba zamubula oba embeera yonna naye agende ku ssomero n'abantu temubakakka kuzaala kubanga kati ebintu ebituuse byongedde kutabuka ekintu ky'okuzaala mukisigalamu babiri naye wabaayo n'akabondo kojja ow'egindi bannange munnange bizibu kakati ebyokulabira bituuka kojja ow'egindi tabaamu amalayika yadduka kale bukedde yafulumye dda bukedde opapula gye luli study material P6 ne P7 lwamaani tumufumya lwakuna era bukedde tabaamu kyokka babaamu ebyokusoma bya P7 ne P6 mubaamu ate ebyokulima olunaku olw'emmande enkumbi terimbe bambagambye mwebe essira alissa ku mutindo gwa makungula enjuki gattako emicungwa n'emiyembe osobola okufuna ekiwera byonna biri mu bokedde kale tugenzeko ate mu byemizannyo bagambye batya ebibuuzo World Cup ate yakabeeramu emipiira emeka wokiddamu alina okuba waliwo reward awo ogula bokedde bagamba Manchester United eye amayinja mu muceere gwa Arsenal omanya kati awo batuuka omuwala afuna kyokola ekitamenya mateeka mwala ngona agambye musanyu lya bukedde nga bulijjo manyi tulondako asinzeeyo mu maaso endagaano z'abakulira KCCA zakuzibwa bujja mwebali butabagoba ate owa mobile money bamuse n'omukuumi we ebyabayizi b'ennakanyonyi bizeemu enkalu enteekateeka z'okutwala segirinya e Germany ziwedde nga mwadde 24 zokka mabatatereze Bishop Kazimba bamututte mu kooti bannaye tebyagwa kakatibulira kati nga kiki ennyo gula bukedde obitegere New Vision papa Luganzi lulimu emirimu kanisa yaffe mujagazaaki bakyali byeruweereri abantu tebakyalina katonda mutima mulimu kyoleka kati ekyofaaki mulimu emirimu mu the New Vision era nga bagamba batya bagambye banaffe aba National Medical Stores balina aba Silver Springs Hotel waliyo n'emirala gy'esomera ng'oguze agago New Vision bongedde okwogera ku musajja ku mobile money ono gwe basse emiliyoni 124 ne bazitwala abantu babiri ne babatta mu nnaku 2 byonna biriwano mu the New Vision afulumye olunaku olwaleero abayisiraamu bo munange ate bakungubagidde omugenzi Kyanjo yali w'amaanyi bakuletedde byabadde eri Mao ng'atuuka mu bukiikakkono gye bamwaniriza n'ateeka omukolo ogw'amaanyi Salimu Sale yabaddeyo abantu babaddeyo bonna abeeyo n'agamba time mpya okutereeza n'okugatta abantu b'engulu kyekyo nno ekyabadde era basabye okubeera obumu okutwala Uganda maaso ate Uganda eri modern nawo n'agamba kati ate akomyewo nate yimawo mupya tuzira agenda kwesimbawo ama teachers making a difference ojja bisangamu balina enteekateeka ezigenda maaso gavumenti yeyonza erimu kukebera ku bapensioners okulaba mwalimu ababicupuli okulaba balina okufuna sente zino ez'okuwummuliza pensioni ani alyaziruwa byonna biri mu the New Vision Africa geno gule opapula lwo ojja kuba ng'ebintu byonna bitambula twala tugende mu kakaawa kaffe Chapa General Enterprises Uganda Limited genda wali mu Chapa graphic building mu kikubo ojja kufuna sabuni jama ojja kufuna ate bagenda kuyambako n'okusuubula gwe munanga ayagala okusuubula osobola okufuna mbungi nnyo ebintu ate n'okufuna amagoba agawerako tewali kye batatunulako ebintu ebikozesebwa mu nyumba balina Rinsan cooking oil obuto ajjako ataleeta masavu ku mutima balina ekibiti kya soliyo kisaza omulundi ogu tekibanga kyabali bannaffe balina topepa baziyita Neptune sobola zikozesa balina noodles ez'abaana banaffe abachapa wenjogera kati wagule basange ku graphic building mu kikobo mugula mu dduka erikulinaanye totanda kugenda wala katumulemu katono tudde ne kakaawa kaffe ke mwatuweereza
wa mukyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan. Kuita ku simu 0772 ng'oteesa 0772 ate ojja kuyita ku 04133787 okuba no mu studio 04133787 sobola okubeera nga tuwulizanya kakaawa ke mwatuweereza kekano wakati basebo ne banyama bawuliriza nnyo waliwo ekimpitiriddeko onayagala mumuyambe agamba munyambe ku ngeri y'okukikwatamu basebo ne banyabo omwanyinaze musumba pasta alina ekkanisa eyabalokole mukyala we naye musumba abapasta abiri maka era mu kanisa eyo newaka tumuyita mami yasabanga omwanyinaze amukolere bizinesi bonna baleme kutunulira sente eziva mu kanisa omwanyinaze yamukolera hoteri nange nali nasoma catering era bantwala ng'akulira abafumbi ke kalimu keye ono alese ebaluwa agamba hoteri weeri wakola nnyo naye ekinuma nti waliwo omusajja ajja okulyawo emmere ate gwaganza madamu alina gwaganza madamu alina gwayagalawo yo emirundi egimu ate bwajja nga beetololamu akomawo lwaggulo nga ekiseera kiyiseewo ekiweera ddala abakozi abala bamugeya nze wadda emirundi mingi aŋŋamba abadde agenze kubaako byayiga okufumba ate mubaceefu ab'amaanyi naye asobole obireeta wano mu woteeri yaabwe ng'alaga nti bijja kukola wayitawo ekiseera kitono nnyo nga tewali kyabagamba mbamuteeka mu baceefu balala kinnuma naye nkole ntya fa ku mudaala gwo mwanyina ati fa ku mudaala gwo tumudde namu ansambuledde mbanjina mutwe badde mmanyi obumudde namu sokulowooze ne maama ezenga wakamala sentensi eggwayo afe ku mudaala gwe siraje ensi ekyuse oyinza okuddaawo onoyingira obufumbo wabali nga tomanyi oli kimunyiga mu bufumbo abantu buli omu obwongo bwe n'omutima gwe byebisalawo ebikolwa bye mwanyinaye naye si makaago ate kati naawe ojjakera ku makyera ofuna agago ate oyinza obutafuna na mukisogo nga wali yakulingirizayo wadde kyenva ŋŋamba fa ku kyakuleeta fumba oli ajja mwerabira mbadde nga yani mugambyeko nti munaye mulamu mukulu ono akuyigiriza ebyokufumba ng'abantu bamwogerako birala nga bamwogerako ebintu ebizima ojja kulaba nga bakusindiikirizanga naawe bagobawo gwedda kukola akajanja abakazi olwawo omukazi alemesa abantu kujja waka naye nga babbaawe n'ateekawo embeera yonna tibalinnyawo balyawo musajja nga gojja nayo nga bamwogerako ebintu bamumanyiko ebintu bingi nnyo okiyitamu ekyo bamwogerako biki obadde otyo kiki otegeeza engeri yeengeriyeomuga nti omwagala omugamba kibi kati nze wano mu uganda waliwo batwogerako oba obulidda byakukola mulamu musajja mbu musezi ate mulogo mulamu mwana okampala baserawa asiraddi kale musajja mutemu olaba wataki mulamu obulidde ebyokola mutemu yatemyani mpa abantu 10 basse babiri nze nkubuliddeko nze ndabanga gwakoyewo wano amangu ago ekyo ngaokiriisa emangu bakola era kati ate nze kankubireko ekirala ojja genda oleta ekintu kitabulete mugandawo baggalewo woteeri nga tolina kalimu olugambo kyalabako naye lugambo kakkana tebikwatako 0 alo gwoliku halo yamba ono akola atya halo wanjaye buterevu kirabe bulabe olinga bwatwala mwanyina tamunenye nti tamugenda n'otaŋŋamba nga bira bigenda mu maaso nali simanyi oli yeyagalire mukyala wa munne kiba tekiku ate ojja kujja mpolampola naye nkyo ojja kuba wange nze nkubuulira sebo baleme kugamba bwoba ggwe musajja oli amaze oteesa tata wanyina kwongera halo
Guddeko abala mujja kuyita ku WhatsApp 07724815 message za matujja kwa tuziraba wano. Hello? Wanjani ono? Hello? Asimuzigize. Kale nabano bateesezza katulabe ensonga zaabwe nga batweta messages nabano bateesezza katulabe amagezi ge bakuwa nnyabo olabo bono olonda mutwale. Ngenda kujajinga abantu basatu. Pastor ayina ensobi bbiri. Mulamu w'omukyala mwanyina wa pastor ayina ensobi n'omukyala gwe bakolera business alina ensobi. Pastor omukyala bw'aba ayenda ensobi gy'olina esooka gwe kubeera nga amukolera business tomuwa budde obeera mu kusumba ndiga. Ayinza okuba nga omukyala ayina ebyetaago nga wakunoonyereza nga tobaawo wamulagajjalira n'obeera nga odda kubala ku ndiga. Ensonga ey'okubiri kwe kukolera omukazi business ate era n'omuteekamu mwannyoko olwo oba tokuumye business oba oli mu kukuuma mukyala. Kati pastor olina okwetereeza ku nsonga bbiri okujja omukyala mu business ne musumba mwenna oba okujja mwannyoko mu business n'olekamu omukyala. Ogwo omusango gwa pastor ngumaze. Omukyala oyo bw'aba ayagala okusigaza oluganda ne mulamu we oba omukwano ne mulamu we ayina kutunulira kyamuleeta ekitamuleeta n'akikola ki n'akireka n'aleka oli n'akola byakola ki ye n'afa ku kino kye baakola ki kye baamuleetera n'atayingira mu bitakola ki bitamukwatako. Kubanga oledde era gyagenda agambe muganda we nti oba mulamu akola bwati ne bwati omwami ayinza obutakkiriza ate ne bafundikira nga baawukanye bubi. So singa aba asirise ekyo ne kiyita oba olunsi tomanyi omwami yasobola okyerabira yenga ye. Kati kyenteesa bakyala bannange baawa abakuwadde omulimu gutwale ng'omulimu gutwale nga bizinensi. Kubanga bizinensi eyo olina ogirabirira saagala oyende saagala obeera bizinensi eba ekufuukirani baawo maama era nga ogikwasaganya. Ate kyensaba olugambo sirwagala okugenda neeri bw'oba ng'otudde ne munno mukwateko omubuulirire omugambe kino gundi kyokoze si kirungi. Asirike teyeeyingiza mu bitamukwatako wabula atunuulire ekyamuleeta kyaba akola. Kuba biri ebyabali tabiyingiramu. Buli ajja kugamba muganda we nti oba mulamu akola bwati ne bwati ate muganda we agaana obbikola ki agaana obbikkiriza baawukane olw'ekyo. Amagezi gemba pastor yakoze bubi. Tosagatta tosakola church. Kubanga bw'obeera dadi church obeera okubeera ne mami church. Ffe ndige sijja mu church mutufunamu ssente ne mugamba ssente za Mukama. Naye wagenza okwaka Katonda mumuyiddemu enguzi ssente mutandise ozirya mulabe teziwera. Ate ne mugamba madamu kamukolere bizinesi. Kati bw'okola bizinesi ya madamu n'agituulamu manya madamu baba bagenda mukwana kiriza obagaana naye babeera mu kyaki si kyangu endiga si kyangu okwana mu kapasita awo si kyangu. Pasita musaba atule ne mukyala munne amugambe nti kyokola si kirungi. Nkusaba tutuule wamu omubuulire nti olugambo sirwagala naye kyenkugambye saagala oyendegeza mulegi yakuwa omulimu nyagala okwasaganya omulimu saagala oyende. Amagezi gempa oyo omukazi obanga walokoka nga bbaawo omusajja mulokole nakuterawo bizinensi abasajja bwe yakwana mugambe Katonda akusaasire bwe yakwana yenna mugambe Katonda akusaasire mudde eri Katonda baleke okukwana. Manyi nti Bayibuli agimanyi era agisoma. Bayibuli tekkirizangako obwenzi. Ekyokubiri oyo obwenzi singa abeera mu bwenzi nga ddala kituufu ali mu bwenzi amazima gajja kumala gazuuke. Mwanyina wa pastor jejjere bw'agenda kukubuza embiirya ogenda kusooka okufulumya amawulire ng'ogogera ku mulamu wo nga tomaze kukola risaaki amala. Sooka okole risaaki amala olyoke oyogere mu mawulire oyogere ku mulamu wo. Ayinza okuba nga basisinkana mikwano gye obanga aluusi balina mu kupanga gwe nga waliwo eyamugambye akupange oli nga akwagala
goli mu kusekeeterera mulamu wo olowooza buli lwe yeebunguluddeko abeera agenze mu bwenzi kyala pasita omusango gw'olina okitegedde bba wakoledde bizinensi akuteereddewo omulamu wo manya nti oyo kalabalaba gy'oli bw'obeera ng'osisinkana abavubuka ab'enjawulo n'obahaaginga ng'akulaba manya nti tebijja musanyusa era jja bigamba bbaawo ku bibiri ogenda kusigazaako abakuhaaginga oba okusigaza bizinensi baawo gyakkoledde beeramu ak'obuntu pozi nga dyeni ennaku zino togiwulira amulamiriza bannaye atesezza bulungi n'abibalansinga naye ate obuzibu kubanga pasita ali ate naye anyiga buwala wa church ayinza okwatanyiga. Kale, good morning, sir and madam. This is incredible. Andrew from Kulekana. So sad about those children. Abana bawereze sente. Namba. Abana so sad. Abana okusomeresa esimu y'omukulu somere kusukubana bali 0772 nya emu 8 19 0772 nya emu 8 19 oba 070 emu nya emu 8 19 eyesomero bana abo bali awo kakati agambye te Andrew Wampamba Sembabule muganda we yetereze ababeeta ba pastor bantama kuba bajjudde empisa embi abamu ezitali za bwa Katonda amuveeko kuba tagenda kukyuka bwe batyo kati banna saje ne dola n'amala mwe bali kuweereza nze Haji Khalid Juba Sudan omukyala amagezi gemowa yesonyiwe ebyo bibaawo mu nsi akole bibye nze kusambiza Rogers Wilson n'amala tosirwaza abantu oli mwannyina kitegeeza guba mudaala gwe nagwo oli aba mudaala gwe mudaala gwe talina wakoma wanafirwa akalimu bantu balina ebintu byabwe nga famire waba mudaala gwe lwaki tasula mu nju yabwe mu kisenge kundi binayo bikoma buli kimu waliwo ayinza okugwambiza osirayo nedola mugyebale muleke ennaku z'omubbi zibeerana mwezi Fred Kayunga mwase mutya mukwano gyange Shiraj nedola yebwampise you all look cute oyo akole ekyamuleeta atuuse okulemerera akole ekyamuleeta ku mulimu nze Karen Hoima Karen oli otya Hoima ekyenkya mwasuze mutya bannange omuwala oyo bwa sirikako yekosa afa mama makasi era ntegedde emaraba bwa sirikaka yekosa nze ndi side ya dola nze Nadies ba wa natema ekyotera bino bintu byennaku zino yita bawago. Good morning bukedde kuweereza kyankya mama blessing you are smart even thank you even ne kakawa mbadde nteesa omuntu oyo afe kumukwatako otegeeza akole bimukwatako ono ye Rahmat Nolan from Chebando Kisalosalo mwase mutya dola lekeraawo okubuza abantu omwana open abulire mulamu we amanyi ebizibu bye balina amanyi marital issues ze balina katende kajjansa agaye mu katala agaye mu kusiraji ne mama blessing ne bali kutuweereza mukwano dola leero onzibudde wadde tosala gwa akawala mwana muwala oyo ayiye engeri yonna esoboka ajamugobera ku mulimu wabwerere gye binaggwera semmambo waswa lwantulege omukozi afe kulimukwatako mali kuweereza nze Justice nakagere bukeerere mukono nze ngamba nti omukyala amugobe nga tannamusiiga bulwadde ebibaawo bagume bangi bateesezza nkiddamu fa ku mudaala ago golowooza babbi babbira emirundi emeka era abayo ogwokutano gwe bamukwata era bajja mumanya bw'abanga ali mukwenda naye nga gwe toyingidde mu kintu nekimu kale tuwumulamu katono faliri mpaji ya zedda atwe Jablani babya mizanyo mwe bali kubeera ku bukedde mwena gye muli Andrew ogambo kitusuubira sajja waffe wano Kanyama mutabani w'omugenzi njagala Canon kale tuwumulamu katono tudde ate n'ebyemizanyo awa muchenja nga kakutuusiddwako Prestige Magellan Jablani nga akutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Tosoma ku Bukedde TV. Kati Ssaabasajja betubeera ne London siga nti buli lunaku oba kine bwabeera nga biseera
nga mulabagana twogeramu kati mwanyumya ngambozi ki nga mumugamba omulangira ya kibubuka olidde kati awo tulinawo n'emmotoka eyitwagikozesa nali namotoka ekalanda nakati ezimu zikyaliyo benzi omuteekamu netwevuga ntugende no twetolola nga yeeyisa ng'omuntu wa bulijjo nga toyinza nakumanya nti omulala omuntu ayinza kumanya nti mulangira yali muntu waffe mwana muganda kyebaali bamanyi kati eddakiika ziri 6 zizakayita ku ssaawa mu ggwanga erya Uganda. Programu y'ekyenkye ekyatambulira ddala bulungi nnyo okusaida eni yaffe ey'obusiraamu. Kalenda egamba nti ennaku z'omwezi ziri 6 mwezi gwa Muharram gwe mwezi ogw'olubereberye oba ogusookera ddala kalenda y'obusiraamu mwaka gwa 2044. Kati bwe ziba nga olwayo ziri 6 kitegeeza nti Ashura egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 lwe lunaku Mukama Katonda lwetaasizaako abaana ba Isirayiri ne Musa ku Falaawo. Musa n'abasomosa okubatwala mu nsi ensuubize newankubadde yalemererwa okubeera nga abatuusaayo. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuga nti ffe tusinga okumanya Musa n'agamba nti tusaana okusiiba olunaku olwo olw'ekkumi olwa Ashura olw'okutaano. N'agamba nti naye bw'oba oyagadde osobola okusiiba olw'okuna olw'omwenda n'osiiba olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu noyawukana ku Bayudaaya kubanga ffe tetutaaga kwesembereza bantu ba bibiina birala enkola yaabwe ebeera ndala. Kasooke ntwala omukisa guno okubeera nga nsaasira eggwanga lyonna okutwaliza ddala ewamu okusingira ddala famire ya omugenzi Hussein Kyanjo. Mukama Katonda gwe yajjembula mu bwenseno ku lunaku olw'omukaaga n'agenda mu maaso n'okubeera nga agalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabwe Saidi Zawali Bukooma Nsimbi. Hussein Kyanjo amaze emyaka 13 nga obulamu bwe butambulira ku battery ng'eyo gy'olina mu ssimu yo oba battery nga eryandiro ly'oteeka mu leediyo yo n'owulira. Myaka 13 ng'akyajingako n'amala n'awummuzaamu n'asigazaako kabbakamu n'addamu n'akyajinga obulamu bwe butyo butambula. Kati gwe atali ku battery lwaki tovaayo ne weebaza Mukama Katonda n'omuga nti Mukama Katonda weebale ekyengero eky'obulamu kyompadde ebyo complaininga n'obivaako. Obulamu bulina okugenda mu maaso n'okuba nga butambula. Katutandikire ku mpaka zino ez'amasaza ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Ku lunaku olw'omukaaga abakulu bano ababuvuma bawangula omupiira gwabwe abaali batuuka n'abakulu bali ababugerere eggoolo zaali 2 ku bwerere ate nga abasajja bano bwe bayita abamawokota bagwa ddiro ku lunaku olw'essande babadde n'essese gwabadde 0-0 ate nga abakulu abakyagwe bamaliriza nga omupiira gwabwe agugenze emu n'abakulu bali ababuweekula ate nga Busiro yawangula omupiira gwayo ago yali egenda mu maaso n'okubeera nga ezannya ne Mawogola ku lunaku olw'essande olwo abakulu bano bayita abasingo omupiira gwe bagwangudde eggoolo zabadde 2-1 nga bakuba butambala ate nga kooki yakiguddeko nti Kabula yadde Buluuli yabalumbye ne bakuba eggoolo zabadde 2-1 ate nga abakulu bano ababulemezi omupiira gwe bagwangudde eggoolo zabadde 2-1 zaddemu ku bwerere nga bakuba Busujju bakubye eggoolo yabadde emu ku bwerere ate nga Gomba yawangudde omupiira gwe bwe yakubye Kabula eggoolo zabadde 2 ku bwerere. Bannabuddu baziguddemu embi eza Kyaddondo mpira gwagenza okukomekerezebwa nga Buddu ebala eggoolo zabadde muganda wange eggoolo 0 ate nga abakulu bano bayita aba Kyaddondo badde babala eggoolo emu era nga Buddu okuviira ddala mwaka gwa 2019 babadde tebabakubirako omupiira waka. Ebintu byatambudde bulungi olunaku lw'eggulo ensonga bwe zityo bwe zatambudde. Kati ekibinja nga bwe kikulembedde oba oyinza okugiyita muganda nga ekyabulange abakulu bano bayita ababulemezi bakikulembedde balina obubonero bwabwe buli bubonero 8 ate nga Singo Buvuma bali awo mu kyokubiri n'ekyokusatu balina obubonero 7 Bugerera akwebedde alina obubonero 1 ate nga abakulu bano abamawokota bakulembedde mu obubonero 8 mu muganzi waza. Kati ate kiba kitegeeza nti Gomba ali mu kyakubiri n'obubonero 7 akwebedde mu kibinja ekyo ye Kabula ayinayo obubonero 2 ate nga Buweekula ekulembedde Masengere erina obubonero bwayo buli obubonero 8 Buluuli yalina obubonero 7 mu kyokubiri ate nga Buddu eri mu kyakusatu erina obubonero 6 basibaganye ne Kyaddondo akwebedde ye Kooki ayina akabonero kamu. Empaka bwe zityo bwe zigenda okugenda mu maaso n'okubeera nga zitambula esayidi eyo mu bitundu ebyenjawulo. Bwe tuvaakaawo
tugendako mu mpaka ze bayita eza sekafa ono w'abaana babuwala abagenda mu maaso n'okuleka nno basamba omupiira bano nga bali wansi w'emyaka 18 olunaku muganda wange olweggulo basitudde okwolekera eggwanga erya Tanzania era bono bogenda mu maaso n'okuleka nti nno beetegereza enkola gye bakozeemu ebintu byabwe anti squad y'abawala 20 abasitudde ne bagenda mu ggwanga erya Tanzania era nga bwogenda mu maaso n'okwetegereza nti bano baali bazannyemu omupiira ogw'omukwano ne ttiimu gye bayita eya Kampala Queens era baalaga omutendesi nti baali bataddewo embeera eyali ennungi nnyo bo gye baali basuubira nti ejja kubeera nga eyambako eggwanga erya Uganda okusigala nga ligenda mu maaso n'okuleka nti nno likola bulungi nnyo okusinziira ku Ayubu Khalifa Kiyingi eyatambudde n'abaana bano ab'obuwala agamba nti asuubira buwanguzi bwokka bwe bagenda okubeera nga bafuna mu ggwanga erya Tanzania. Jjukira nti Uganda egenda kubeera nga eggulawo n'eggwanga erya Ethiopia ennaku z'omwezi genda kubeera 25 lwe lunaku olw'enkya ate Uganda ejja kudda mu nsiike ng'etuuka n'eggwanga erya Zanzibar ng'ennaku z'omwezi 28 mwezi guno gwe tulimu Uganda ejja kukomawo ng'ennaku z'omwezi 31 n'eggwanga erya Rwanda ate nga Uganda ejja kukomawo mu nsiike n'eggwanga erya Tanzania ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana olwo Uganda ejja kusembayo okuzanya n'eggwanga erya Burundi ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana okusinziira ku nteekateeka n'ensonga nga bwe zitambula esayidi eyo. Bwe tuvaakaawo jjukira nti olunaku luno olwaleero yensalesale abaddukanya omupiira mu ggwanga erya Uganda ne bateerawo amakilaabu okulabika nti nno abateekayo ebisaanizo ebibakkiriza okuzanya mu liigi eggwanga erya Uganda eya 2023-2024 deadline yaggwako era nga kilaabu ya Kampala State Council ne NIC be bokka baali balina ebisaanizo kati bano babongerayo wiiki emu okutuuka olunaku luno olwaleero ne fayini ya miliyoni 2 okakasa nti banaazanya mu liigi ey'eggwanga erya Uganda. Bwe tugendako mu netball omupiira guno ogw'okubaka oba omuzannyo ogw'okubaka anti netball egenda kubeera nga egibwako akawuwo naku z'omwezi genda kubeera 26 omwezi guno gwe tulimu era nga Uganda ejja kubeera nga eyingira mu nsiike lunaku lujja kubeera Lwakutaano batuuka n'eggwanga erya New Zealand. Jjukira New Zealand eba defending champion kati nno waliwo eggwanga erya Singapore liri mu kibinja kyekimu ate kwoteka Trinidad and Tobago era nga amawulire agavaayo galaga nti nannyini oba omukulu agenda maaso n'okulabika nti yaddukanya netball gwe bayita Sara Babiri ekityo asuubira okulabika nti ajja kutambula agende ne ttiimu eno newankubadde tanadda mu office wabulaga nti tayinza kumiisinga baana be nga bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebyafaayo mu mpaka ez'ensi yonna mu ggwanga erya South Africa. Nga tumaliriza wali ebweru w'eggwanga Arsenal erina omupiira gwe yabadde ezannya ne club ya Manchester United. Omupiira guno gwabadde ekiro ekikeesa ku lunaku lwabadde lunaku lwa Sande. Wakomawo wano twatuuka mu Kampala ne tumwaniriza olwazenga omulangira oba Ssaabataka? Ssaabataka. Ssaabataka yatuuka wano olwo Buganda nga mu buinformings oba nga nabwo bumanyi nti Ssaabataka tukola ekintu kyaffe hidden emabega bwe muti n'okutya naye nga okutya kwaffe twali tulina kye tuluka. Tosoma ku Bukedde TV. Tosoma ku Bukedde TV. Kati Ssaabasajja netubeera ne London siga nti buli lunaku oba kine wabeera nga biseera nga mulabagana twogeramu. Kati mwanyumya ng'amboozi ki nga mumugamba omulangira ya kibubuka olidde kati awo tulinawo n'emmotoka
Siraaje Kizito agende maaso n'okubeera nga atwongerayo mu nteekateeka ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula wano mu ggwanga erya Uganda. Oba oliawo n'ebweru waali amawulire gabeera mangi nnyo agaba gagenda maaso n'okubeera nti no gatambula mpola mpola essayidi eyo ewammwe musobola okulabika nno mugatuweereza ne tubeera netugatuusaako bannayuganda n'ensi yonna. Siraaje wangi wasuze otya? Alhamdulillah. Mukuliko eyo wa Haji Kyanjo. Alhamdulillah Mungu bwatyo bwegeze kama Katonda amusonyiwe. Kyanjo mulabi waffe nambeemu Mungu yamututte. Tusaasire mukwano gwe Bambalaza bwe Ssemakula yabadde alina amawulire. Tusaasire ne maama wange yasoma ne Kyanjo Masaka eyo era abadde amumanyi nga obbiwe tewali mutawaana. Mukama Katonda bwatyo bwe yamujjuludde naye Siraaje batugamba nti nga bw'olaba omwana bwakka ku nsi kuno nga maama wa muzadde ne kakaaba oba ne bakakubamu oluyinga kaganya okukaaba era n'olunaku olusooka mu kabuliro olusinga okubeera oluzibu mu bulamu obwo bwa kabuli. Mungu alumugondeze naye Katonda asobola olugondeza munaye n'otalulaba. Obujulizi bwonna bulaga nti Mungu yalumugondeza. Kitanjadde Sheikh awedde engalo bwe yava eri ewaabwe bukomansimbi yatuukira bwayisa. Kale nga tuvude andu tata wa mazina jajja wa mazina amulaba bamusula mulago amulabyo ne yabulide yali yabulide wa pastor mutundwe baliwe bantu baba yebamukube ekiro kugutana bamutwala mu ddwaliro mulago ne bamusule Mukama nga mulungi kutano bamulabye singa satu andu kulika omwoyo ogwo kati adeye waka Siraaje waliwo abantu abava mu byalo eyo ne bajja e Kampala eno nga balowooza nti ye wali obujjanjabi buli e Kampala buli mulago tebuli walala wonna buliwa era ali mulago jafu kale katugende mali gaffe omwana tebannamulaba eyabbibwa wali ku mbuzi kumbuzi omwana ayavula mama wagenda kutapa afuna amazzi akomawo talaba mwana omwana tayogera paka kati bakyayiga mwana myaka ng'emeka emyezi 8 bayavula omwana mutwale ku poliisi ya Kampala ya Jinja Road abamulabyeko muli ekigoina. Okay. Kale tugende ku mawulire geninaga Netflix. Netflix njite company ekwata zifilimu ekwata zi documentaries zezimu kati kuziriko ezebbeeyi mwattu nti Netflix webekwatidde oba kumulamwa bibakola babitegeera ate bya class kakati no bwetwogerera kisitosikuulira bwetwogerera Netflix bagikubye mu mbuga z'amateeka famire maka gagikubye mu mbuga z'amateeka omwami n'omukyala bagamba nti bagenza okulaba nga Netflix eyina byeranga Netflix eyina gundi gye yakutte bagiyita film gye yakutte ndoza nali namorokeka eranda nakati zimuzi kyaliyo benzi yomuteeka mune twevuga ntugende no twetolola nga yeeyisanga omuntu wa bulijjo nga twenza nakumanya nti omulala omuntu ayinza kumanya nti mulangira yali muntu waffe mwana muganda kyebaali bamanyi kati bwakomawo wano twatuuka mu Kampala ne tumwaniriza olwazenga omulangira oba Saabataka Saabataka yatuuka wano olwo Buganda nga mu buinforminze obanga nabwo bumanyi nti Saabataka hidden emabega bwe muti okay naye nga okutya kwaffe twali tulina kyetuluka tosobola kubukidde TV bali mu kukosebwa kw'amaanyi nnyo abantu bakuba essimu bagamba ennyumba yameka ennyumba mitunda meka balowooza babbi banaabalumba nobalumba buli ssaawa bakuba essimu ennyumba twagirabye banaye mugitunda nange mbadde njagala bo intention yaabwe si yakutunda bo beerengedde mu kalango Netflix eri mu kutuyana na musango kati bagitega ekifaananyi nekwata ekifo bagiteze kati abali ku kamera awo mbanya walina okuba bafiira ku mirimu awo tyani yagiteekamu producer teyabikeberamu kiki ekyagenda maazi ekwata neyamulirwano nekwata eyo wateekamu gutali naye tetulina contract naye kakati ayagala ssente kubanga ennyumba gyasulamu gye bakutte ye eri ya $3 million kakati ssente zagala bamulirire $128 million bakirimu ebintu bingi oswaziza nti njavu wadde ondaze ng'omunaku ennyo abantu bamazeeko emirimu bakuba
essimu zange kati ogezigezi olubeeraawo n'obubbi kale nga tugenze kate mawulire amalala wali mu North Korea South Korea basuze tebeebase oluvannyuma lw'omusajja Kim okukasuka ebikompolo kuva lunaku lwakutaano akasuka tasirisanamu amazzi gatokota bubudududu kyava ku kino kyava ku America okuddira eryato lyayo lubira submarine eya nuclear negireeta neerabikako okumpi ku mazzi eti neerabika North Korea nejanika ebaga tukuba essaawa ina batukuba essaawa ina batukuba lubira lyemmeri ebeera wansi mu ttaka mu mazzi naye ngaerabikako katweka naye nga wansi ekiri eyo kintu nga kinene kiri eyo kikulumba totegedde kati North Korea egati tetujja kulinda kati kukasuka ebikompola mu mazzi ago gega kukasukamu okuva luli ekasukamu so no nakindi America enzo kwa yavaawo naddanga bakangamu ne bavaawo ku olwo kati ekasukamu naye ngaekiri abantu tebakyebaka bagamba omusajja batandika obula alina okusaba mu ngeri yaabo kubeera nga tebamanyi kiddako nga tuvuddeyo eyo omusana gukyekola wali mu Greece n'amawanga agalinanyeewo abantu emitwalo 2 miramba bebali mu kusengula okuviira ekibambulira ky'ebbugumu n'omuliro ogutandise ogwekumagoka ebibira ennyonyi bazireese ebifuuyira amazzi babireese bazikize omuliro naye gwaganye katonda ayinza okunyiiga mu ngeri nayita omusana ne gukuma emiti neffe katonda adde atusaasidde tewaliwo kyali kibaddewo kifaananako bwe kityo gutwokya ne gukaza ebintu naye nga teguleeta muliro ennyonyi ziizo ziri mu bbanga zigezaako okubeera nga zizikiza omuliro naye gwaganye era aba ne bagamba muveewo mu bitundu ebirinanyewo mutandika okufuna ekyala naye nga wakati mu bbugumu ery'amaanyi erigenda mu maaso mu bitundu byeyo mawanga geeyo gonna bbugumu ly'amaanyi nnyo era amazzi ku makubo abamu bafa embeera si nnungi abamu bagenda underground gye beekweka okusobola okubeera nga bawona ekibambulya ky'ebbugumu katuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Afghanistan wakati nga ebbugumu ligenda mu maaso esayidi eyo Afghanistan enkuba etonye nerekanga ate tebateredde etonye mu Afghanistan Pakistan era abantu 31 bafudde eri bbugumu ate gyeritera okubeera ate yo nkuba abantu 31 bafudde era enkuba eno etaasanye ne Pakistan era erese egweza ebintu jukira enkuba eno bagirabula abakitongole ky'ensi yonna kyalabula nti tugenda kufuna enkuba n'ebbugumu ebyamaanyi kye bayita El Nino bugumu El Nino enkuba mu bitundu ebitalimu ebyensi eno okumala emyezi 6 bagamba gwa 6 paka mu December enkuba ejja kuba etonya mu bitundu ebitalimu n'omusana gujja kwagwaka mu bitundu ebitalimu nga byabulabe eri obulamu abantu 40 baddusiddwa ku bitanda taasulewo taabiro yalimu nga tuvudde tugenzeko ate mu ggwanga erya DRC omusirikale wa Congo anyize agenze ku lwimbe oluvannyuma lumubikira mutabani we nti yafudde kakati ne bakerewo muta nga bwomanyi protocol bandoza omuntu bwe yafa nakati balinja agenda kuzika mutabani we naye kakisoko juze form juze eno juze eri kakati bwe bajjuze eno juze eri ndoza bali abali balina omugenzi ne batende walirwa nakati tumuziike agenda kukola kimbadde anaamuza kakati ne bamuziika omukulu bw'atuuse nti banne omwana wange lwati bamuziise wali n'asumula trigger n'asumula akabaati n'akajjako n'asasira amasasi mu babaddaawo asse 13 lwakuziika mutabani we nga taliiwo era bamuyigga ate kati amagye gatandise kuyigga ye yalesewo emirambo 13 mubaziise batyo mutabani we nga taliiwo lwaki tebagumiikiriza kale nno yembero bibadde ku kyalo Nyakova kwa bali bagaita omufu twanimuziise twanimulinza paga nga tavunda sebufu tubali tumanyi bwonode tebaganya okuta kale mu mbere bali mu kumuyigga omukulu no eyakoze ekikolwa ekyo twaga tugende mu bisamaliriza mawuli nago omwana affe yatusakidde katugendeyo nago tugategeere. Kati Ssaabasajja netubeera naye London siga nti buli lunaku oba kine bwabeera nga biseera nga mulabagana twogeramu
kati mwanyumya ngambozi ki nga mumugamba omulangirire ekika kya Rolls Royce Botail leero katukwanjulira Bugatti Lavachonwa enegula obukadde bwa $18 nga mu za Uganda ebeera egula obumbi 64 n'obukadde 8 eno erina horsepower 1500 ng'era ekozesa engine cylinders 16 ng'era esobola okudduka amawuzi 6 buli ssaawa ng'era eriko exhaust pipes 6 ekika ky'emmotoka kino kyatandika okwesibwa mu mwaka gwa 1999 nga kampuni eno yatandikibwawo omusajja yali ayitibwa Etole Bugatti kyokka yadde ono yava mu bulamu bw'ensi eno famire yesobodde okutambuza bizinensi eno okutuusa olunaku olwaleero emmotoka eno ya bbeeyi nnyo ng'okugyetuusako kikwetagisa okubeera ng'owezaawo ku ssente mu nsawo ng'era omusambi w'omupiira Cristiano Ronaldo y'omu ku bantu abatono ennyo abayina ekika ky'emmotoka kino mu nsi yonna munda w'emmotoka eno mulabikira ddala bulungi ng'era eyina tekinologiya ow'enjawulo atasobola kusangibwa mu kidduka kirala bw'etandika okuwenyuuka emisinde gwagivuga gw'ogipimira emisinde kubanga efumuuka emisinde gitagambika ya kibubuka olidde kati awo tulinawo n'emmotoka ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Leelo ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana Packaged Drinking Water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Leelo ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana Packaged Drinking Water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Ekirihiro sabasaba ekya Radio West kiyingidde mu byafaayo. Kulw'omukaaga nga 29 Ogw'omusanvu Kateeka Stadium Embarara yakukwata omuliro anti Mutima Entertainment beegasse wamu ne Abitex Promotions ne beetambuza waggulu mu bire. Anti bakuleetedde omuyimbi wa Tatya Danger Alien abantu b'embalala nga lumunda lwa mukaaga ekirihiro egweko Big Size Bebe Cool, King Michael, Victor Michael Hajaru Namiru, Karo Kasita Haj Kaziwe Kapo, Ogateka Banabeka, Murireiki, Opluth 256, Pasha Uganda, Sister Charity, Rasta Charles, Ogatekova DJ, Omni DJ Mats, Iceman DJ, DJ Alodi, Nabalora. Ujeki Nubiroti ni Hiro Sabasaba, Kuromukanga nga 29 Ogw'omusanvu Kateeka Stadium Embarara. Ngachiwagidwa. Everywhere you go, MTN. Pepsi, live for now. Bukedde wa Manda akuletedde ebikulu bino. Abasawo bawadde omubaka Ssegirinya essaawa 24 zokka okubeera ng'atuuse Girimaani okukolwako olw'embeera gy'alimu. Mulimu ebyabadde mu kuziika Hussein Kyanjo bannabyabufuzi gye baateeredde akaka tukulaze n'engeri gye baasoose okumuggyamu baatule kwabadde ayogerera. Tosubwe ebirindiridde Abakristaayo abaatutte Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu mu kkooti ku Lyeruweero. Tukuleetedde enkalo ez'abalusewo mu by'okujjanjaba abayizi ab'ennakanyonyi abagambibwa okuweebwa obutwa. Omuzadde alina omuzi wa P6 ne P7 bamuteereddemu paasi PLE amuyamba okwetikkira ebibuuzo eby'akamalirizo nga taliimu kiwuggwe kyonna ate mu by'emizannyo maani y'okukuba Arsenal mu gw'okwegezaamu kiraze omutendesi Mikael Arteta ebintu 7 byalina okutereeza nga sizoni ebulako wiiki 2 zokka. Byonna ebirala mu Bukedde wa Mande agula 10 zokka. Omwana agisiise enyama agisiise Rolex singo kuwoma erikuzo wigawundi
waliwo neyamalewa Rolex esinga okuwoma eri ku Zoe Grounds tusisinkane ku Rolex Festival 2023 kusendengera ku z'omwezi 2 August awo ku Zoe Grounds elugogo tugenda kubeera n'abayimbi ab'amaanyi n'ebyemizannyo okuyingira mitwalo 2 30k VIP ate nga abaana 15,000 Pusat Bar Uganda Tourism Board Sakuku ne Bukede TV. We asked the children, how many of you brushed this morning? nga yeyisanga omuntu wa bulijjo nga twenda na kumanya nti